Abawagizi ba retired Colonel Dr. Kizza Besigye babukereza nkokola okuyiwa ku kkooti y'amagye Makindye okubugiriza bannabo abakwatibwa mu ggwanga lya Kenya gye buvuddeko. Okusomoka wankaaki wa kkooti tekubadde kwa buli omu era abamu okuli ne bannamawulire bagaaniddwa. Ku ssaawa nga zikunukkiriza okwereza akalasa-mayanzi, retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne munne Obedi Lutale baleeteddwa wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Wano abawagizi batandikeddewo koolo by'ennyimba ezirimu obubaka obw'obutawanika. Era ng'omulundi ogwasooka bano basoose kugaanibwa kuyingira kkooti okubadde ne bapulida abamu. Oluvannyuma bakkiriziddwa. Batuuse wano ekisooka kkooti eno nga bw'ogiraba ebiragiro byayo tebiweebwa mu kkooti, agikulira alinga kifaananyi. Ne bw'oba oyagala kufuka amala kufuluma n'abuuza nti abali wano mbakkirize bagende bafuke. Wano Elias Lukwago ayanjulidde kkooti etuulako abantu 7 bapulida 35 abali mu mitambo gy'omusango guno. We have Counsel Aaron Kizza is here. Nalukola Elias Luyimbazi. Unfortunately, a number of them are still stuck outside. I think there is an issue with phones or laptops or something like that, but some of them require these gadgets for reference purposes. I believe everybody is allowed to enter. Maybe the space here could limit people, but they are allowed to enter once they follow the security arrangement. Asabe ssentebe baweeyo obudde okwogera n'omuntu waabwe ku kyabakulembedde Martha Karua oba bakolamu enkyukakyuka kubanga talina bbaluwa emukkiriza kukolera mu Uganda. Defense team requests this honorable court to talk to the client Besigye and Lutale, and then we get effective instructions on how to proceed, because this is not going to be business as usual. Instructions given are to the effect that Honorable Martha Karua takes charge as the lead counsel, and there are some legal hurdles we have encountered along the way. It is his decision to take any other decision if he so wishes. I wish, Counsel, you could reduce on your tune. That one has no problem. Kino omuwabi wa gavumenti Kanula Ferry Mugisha akigaanye era n'ategeeza nga bapulida abana bokka be balina ebisaanyizo okwereza Besigye ne munne ekireesewo okwanyisiganya ebigambo wakati w'enjuyi zombi. Proceed with all these other lawyers you have introduced. And if you are not ready until she acquires a certificate, then it would mean nothing can proceed. Either you seek an adjournment another date, but giving them the minutes still will not make a difference. Even now they can appoint a lawyer. Now as we proceeding, they can even fire us and replace us. That's fair hearing. That rule you are quoting is null and void. Is an administrative process of notification so that we tick boxes, we dot the I's, we cross the T's. But that is a technicality. If you say it is an administrative order, we don't want to be restricted in law. All of us studied the 5 years you took in school, we also took them. So when he is putting on that uniform, you should know that he spent the same years you spent. Kyaddaaki ssentebe Mugabe akkiriza kkooti okuwummulamu okumala eddakiika 30 bano okwogera n'omuntu waabwe. Use the other room, the first room, as you. Oluvannyuma kkooti ezzeemu bapulida ba Besigye ne Lutale ne basaba kkooti ekkirize bawa obudde abakulira Martha Karua asobole okufuna ebbaluwa oba layisensi okuva mu kakiiko akalamika bannamateeka aka Uganda Law Society okufuna ebbaluwa okukolera mu Uganda. Ssentebe wa kkooti kyakkiriza. We may seek for your indulgence, Chair, for this honorable tribunal to accommodate us this week, preferably Wednesday, because today being second, that's yet another week, and it's just a simple matter of processing the PC for the lead counsel and fully constituting our legal team. We always sit
Monday and Tuesday. The third day is always when it is facilitated, but on Thursday we don't sit. On Wednesday we don't sit, sorry. And the consequent days are for, of course, for others to organize the fighters and the rest. I think on 10th next week is not very far. Lukwago asabye Lokanso okola ku bbaluwa z'abapuliida baabwe okuli ne Martha Karua mu bwangu kibasobozesa okugenda mu maaso awatali kutaataaganyizibwa. Lokanso tugisaba police ebirala byonna babiteeke ebbali ba processing applications z'abantu baffe, certificate z'abantu baffe amangu ddala nga bwe kisoboka. Eya Honorable Martha Karua tugisuubira enkya okubanga ewedde, then tutandike kuzaabalala abagenda okuyiika wano endulundu okuva ku lukalu lwa Afrika. Besigye ne Lutale bavunaanibwa emisango egyekoosa kusangibwa n'emmondo ekika kya pisto, amasasi n'okkuba enkiiko ez'okkuŋŋaanya ssente okutaataaganya ebyokwerinda bya Uganda. Bano bakudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 10 Desemba ow'omwaka guno. Susan Nanyanzi, Agafeeyo, Cospark TV.